Okutambula kulaba nga leero tutuuseeko e Kasengejje mu Wakiso District gye tugwiridde ku mugagga Kitema Fred eyagula ente obukadde obusoba mu bubiri ku musamize e Buloba wabula ng'ono akiguddeko ente weetandise okwogera ng'ebayita amannya. Mpulira ekintu ekimpita erimu bwe nfulumye naye ngenda wali mu kiyumba ente we zibeera ne kiddamu okuyita nga mpulira ddoboozi eva mu ki mu nte ibeerangako mu faamu bwe ziti. Ente twagigula Buloba ng'oyisenga ku polisi. Ente tumala ogigula ne tugireeta ne tukakanegana okulya nga terya. Kati omulaalo yasusse tugamba natugamba nti ente eyogera empita ente fuulwa twatuuseeyo ne tukikakasa nti kituufu omwana kyayogera. Ng'ekola etya? Emuyita amannya ge. Ng'emugambe ebadde muyita wiisi mannya ge oba yabadde yagala kumugamba nti munzize gye nava. Kati omwana bwe tuwulidde ne tugendayo tugenda okutuukawo ne tumugamba nti kye tulina okukola ne tutya ne tukwata emmotoka ne tugenda ew'omwami yagituguza ku kyalo gwe twatuuseewo naye sayini gye twasanzeewo omukadde azaala oyo yagituguza. Kasita twayogedde ne tumugamba nti ente mukadde eyogera yaseese ne yeevulunga ku ttaka ng'alaga nti ye alina kyamanyi ng'atugamba nti ente eyogera nti ye ngaga nti ababadde banzigyemu akamata ngamata abadde baganzigyeko mutabani nga matabadde aganzigyeko ente ne tukola ki ne tumugamba nti mukadde naga nti ente mugikole ki mugireete. Kye twakoze twagenze wa chairman n'atuwerekerako ne tujja naye ente n'ekyenjawulo kye twalabyeko ente lwataddewo emmotoka yazze buzinga erinnya waggulu ku mmotoka nga twagituusizayo neevaako neyingira mu kiyumba badde yagaana okulya yatandikiddewo okulya mukadde n'atandika okugaa nti bajjajja namuzinda mwebale ente mugikomezaawo. Byebyo bye twasinze okwewuunya ku bintu ebyo. Mubadde mumaze naye ente ebbanga ki era mwagigula ssente? Ente twali tuweza wiiki emu naye okuva twagireeta mu wiiki emu nga terya. Ng'ekola etya? Nga terya ebeera awo terina kyonna kyekola terya terina kyonna naye ng'enyoola obulago ne butunuza eno mabega neefuwa oluwa nga bw'olaba omulaalo byandifuye oluwa. Batuge bwe badde yeeyonga ebadde ebyo byonna byonna ebadde bikola. Ng'ekola etya? Ng'ekutama neyeeyonka ne tugikwata ne tukola kye ne tugizaayo naye okugizaayo omukadde alabika abadde yakitegedde kubanga bo twasanze n'omuddo kubanga badde balina ente emu yokka nga yeerya waka. Twasanze n'omuddo baagusaze eyatuuse yatandikiddewo ng'erya nga balaga nti baakitegeddewo. Kati omukadde ye abadde akakasa nti akimanyi kubanga ente eyo baagituguza $2.5 naye ne ssente zaayo ne kati tebaana bazituwa. Ffe twatidde ne tusitula ente ne tugizaayo baatugamba nti ssente bazituwa ku Sande ne tugamba wakiri mu kifo ky'okusigaza ente eyogera katugizzeeyo ssente bazituwe ku Sande ng'eri waabwe. Mwali mukirabyeko ki? Tetukirabangako era myaka gye nina sikirabangako. Oba y'ente gy'osoose oggula? Naakagula ente nguze ente eziwera ente nga 3 n'okusoba naye nze yo sigirabangako bukyangambaawo. Gulooza muli kiki ekyaleetedde ente eyo okwogera? Bwe twatuuse ku kyalo kuli bwe twagula ente bwe twabuuziza chairman bwe twasanze mu ofiisi ya chairman Ruswana yabadde taliwo. Kasa twabanyonyodde bwe twagijje baga ente kituufu eyogera kubanga bagamba nti omusamizi oyo ayina ebintu ebyenjawulo byazaakola ng'abantu ng'omukyala batunyumiza ku kasitole k'omukyala gwe baakwata nga beerokinze ne batunyumiza kuba n'ekyo kirala kye batunyumiriza ekyewunyisa era bwe twabagaye baga nti ekituufu eyeyogera. Defense bwe twazze naye yakkiriza naga nti ekituufu nage nkirabyeko ente tugizzeeyo. Kutya kikoyina? Okutya era ng'omuntu toyinza butatyamu kubanga nze sirabangako nte eyogera naye ng'omuntu asobola okubanga takirabangako ekyo kyantiisizza nze sikirabangako kyangambira ku nsi. Kati n'ente endala natandise zitya ngenda neŋŋamba nti ndama ndi awo neze nina ewaka nga zitandise okwogera. Faamu kati ogitya? Njitya kubanga kye nalabye sikirabangako. Erinnya? Amannya bampita Katema Fred. Embeera eno etuwaliriza okutuukako e Buloba Kapeeka okulaba ddala ekituufu ekiriwo oba ddala ente eyogera bo bannannyiniyo bagamba batya? Kino ekyaguddewo gw'okinnyonnyola otya? Embeera eno wagitegeddeko ey'okutunda ente ate n'ekomaawo? Embeera eyo nagitegeddeko nnaku lwajjo nali sikimanyangako nti oba ente eyo yatundibwa naye ng'ente mbadde ngimanyi ng'omukulembeze mbadde njiraba kuba bali bantu nange bwempita ate bantu mu kitundu. Nafunye essimu nnaku lwajjo nga waliwo abantu abali ku ofiisi abeetaaga obuyambi. Bwe natuuse ku ofiisi nasanzeewo abaami 2 ne bantegeeza nti baagula ente ewa
omusawo Ssekaggo ekapeeka mu kitundu ati kyenkulembe nange kyendimu nga wa defense. Kati ne bantegeeza nti ente eyo ebalemeredde olw'embeera yaayo gyesakkiriza. Egambibwa nti ente eyogera ng'omuntu, era ninatulise n'enseka ne baŋŋamba toseka ng'ate bo banyiikaavu. Ne mbagamba mbadde njagala ndabe ku nte eyo, era twatudde mu mmotoka nga banimaze okunneegayirira okulaba nti bayambibwa okugenda ente eyo eveeyo bagikomyewo. Nakubidde ku nannyini kutunda nte eyo n'aŋŋamba nti naye ebintu bye yabiwulidde, naye bwe banga ente ebalemeredde bagikomyewo abaddize ssente zaabwe. Twatambudde ne tugenda ku kyalo kyenategeddeko nga Kasengejje, endooza kyekyo awabadde faamu y'abakulu abo, era n'ensanga omulaalo nemubuuza kyekyabaddewo, nanga nti ente eyo yeewuunya bwe yali eri munda nga bazizizaayo wezisula, nti neeyita erinnya, yawulire ekimuyita erinnya lye nti Eric. N'alowooza nti munne oba gwe yaggaliddeyo munda. Agenda okutuukayo ente kyeva emuga nti Eric jangu wano. Omuvubuka kye yakola yadduka n'ategeeza bakamaawe ebibaddewo. Bamala bibategeeza nabo baasitukiramu. Budde bangaye badde bwakawungeezi, bwali bwakawungeezi. Batuuka bayingira balabe ekibaddewo, ente n'ekyusa ensingo yaayo n'etunula emabega ng'eringa eyakolebwa ku mugongo, ensingo nga etunudde emabega mu kira gwayo. Mbu neefuulwa n'ekaabanga embwa, si kuboggola naye okukaabanga embwa zino emunkaba gye zitera okukaabamu. Baatya nnyo ne bakubira eyagibaguza, n'abategeeza nti kaamala okulaba nti oba waliwo ekitaatereera bulungi. Mbeera eyo budde gye bwakeera nga tebazze mukwatagana naye, ku ssaawa nga ezaddirira ez'okumakya, mbu omulaalo yali alina waatudde. Nze natuuseewo nasanzeewo omuti omunene, mbaseererwa gwa ffene bwe gutyo, ndowooza saafudde nnyo genda wala. Ente eyo yo mbuokuva lwe baagitwala ebadde terya kintu kyonna, bagigezezzaako giwa ebyokulya ebyenjawulo, byonna yabigaana. Ate ne bagaa nti ebadde yeeyonkayo yennyini, nga ndowooza kikigikuumidde okubeerawo. N'omusulo ogugivaamu nagwo baaguntutte ne bagundaga nga nagwo gwanjawulo ku gwaziri, n'endowooza kiba kivudde ku mbeera gye bali teryamu. Tuluva kubanga omuvubuka yali atudde awo era omulaalo yagamba teyeekakasa oba omusota gwavudde waggulu ku muti. Ente yabadde nga efuluma obusa naye awo yeerabidde omusota omunene nnyo nga gugyetoolodde. Namubuuza lwaki tewadduseewo, nanga nti amaanyi gaamuweddemu n'okutegeera okuba obuntu ne kumuggwamu. Omusota ne guva awo abadde ente ne gujja ne gumwetoolola we yabadde era ne guddayo awali ente. Awo yafunyeemu embavu n'adduka n'ayita bakamaabe. Bakamaabe bazze omusota baagusanzeewo nga era gwezingiridde awali ente. Bwe gwabalabye ne gusitula omutwe ne gubaawo nga gwetooloolera awo ennyini nga gugyetooloola. Baagezezzaako mbu gukwata ebifaananyi ku ssimu okuva ku masimu gaabwe, naye nga buli kifaananyi kye bakwata nga tikiyitamu kisiimuuka, era tebalina kifaananyi kyonna kye baabadde nakyo. Mwabasaliddewo kibafiirwe? Nze bwe twatuuseewo mulimu ogwange omukulu gwabadde nti kubayambako ng'owakakiiko mbeerewo ng'omujulizi nga bakomyawo ente eyo, era n'oluvannyuma lw'okwogera n'omusawo yabaguza ente eyo nga naye abakakasizza ssente zaabwe zibawa ku ssande. Era ente eyo bwe zaafulumye kuba nazo baadde batidde nga baziggalidde, oluvannyuma baazigulidde, ente eyo n'enywa ku tuzzi n'evaayo nga baleese emmotoka, ente ne yeerinnyisa yokka emmotoka nga tewali agikase. Kati mwe nga mmwe mumumanyiiko ki? Ffe tumumanyi ng'omutuuze waffe atalina buzibu mu kitundu, kubanga tiriyo omutuuze gwe twali yali aleese ripooti ng'amukomplainingako mu mbeera zonna, naye nga tumumanyi nti musawo wa kinnansi. Ate batuge waliwo embeera endala eyali ebaddewo? Embeera eyali ebaddeko wano watera okubaawo embeera ez'ebyewuunyo, nange simanyi bwe zibeera, siyinza zikakasa siyinza ziwakanya, naye nga zibeerawo.
omwami eyalina mukyala we nga mwenzi mbu najja gyali n'amutuukirira n'amuwa eddagala era omukyala oyo ne bamukwatira ebulenga mu loogi ekyo kyaliwo Kowano ng'alemedde omusajja ng'alemedde mu mukyala ne poliisi ebintu byonna ebimanyi n'abatuuze bangi nnyo okuva yonna yonna yalinga mbaga. Kati mwe temulina kutya eri omutuuze oyo? Ku saidi yaffe olw'okuba nti tetufunangayo omutuuze amukomplainingako tetulina kutya gyali kuba tetufunangayo lipooti yonna okuva mu batuuze oba mu bitundu ebirala nga waliwo ajja omuwawaabira olw'embeera gy'amuyisizza mu ttuluba ery'ekisawo. Pozi n'ekyali kibaddewo Kowano ye mubbi yagenda nabba ebintu oluvannyuma najja noli bwe babbyeko naye mbu era najja gyali n'amuwa eddagala bwe yaliteeka mbu awavudde ebintu oli ne yeereeta yekka ng'ajja alya n'omuddo era oluvannyuma yajja wano ne bamukolako n'atwala n'abantu abo n'abatwala ebintu gyali abikwese. Amannya mmanyiddwa nga Muzeeyi Kapeeka eri ekitundu kino. Wabula tusanze okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'okusanga ng'omusamizi ono ali mu mbuga ye ng'ate akutte enkima ekituleese okutya. Wabula tumaliridde ne twogerako naye. Muzeeyi, waliwo embeera gye batugamba watunda ente ate oluvannyuma nebeerako ebyatuukawo. Embeera eyo teyali ngenderere naye nga bamanyi yaffe ebyobuwangwa ekyo kyo bwe nakyeta nakyanjula mu basajja bakulu bajjajja ente eyo yali yajjajja Kaliisa ng'era nzijjamu amata agagendanga mu byanzi byabwe naye ente eyo natuuka okwagala ogitunda olwokuba ebadde ekuze nga bw'ogirabye nali nfunyeeyo ente endala. Abantu babajja okulaba ente eyo saaliwo bwe bakkiriziganya ebbeeyi neerabira okwanjula mu bajjajja nti ekisolo kyammwe nkijjamuirako ekisolo ekirala ekisolo kyo ne bakitwala mu ngeri efaanagana etyo. Ndowooza bo basajjako okuba Ssaabanja yembeera bo bennyini ne banoonyeza ensolo yaabwe gyeri okuginoonya ogizza waki ewaka naye ng'ekintu ekyo kyali kigenderere era bannannyini kisolo ekyo nakkaanyiza nabo kuba bankubidde essimu nga siyo nakolagana n'obakakiiko kuba nabadde nnyo omukolo gw'ekisolo nenkukolerako eyo basajjako ne bagivaako gibanja naye embeera eyabaddewo tebasobodde kunguumiikiriza kuba ne bagala muninde enkomewo ninoga nti kyebalabyeko tebagala ebeene obangi bagikomezawo bweri oba kiki era ne bakolagana n'abakakiiko naye nze ndi mwetegefu okubawa ssente zaabwe. Kino tubakikola mu ngeri ya lukujjukujju kubajjako byabo. Sina lukujjukujju lwonna lwe nakola era okusinza kwe bakunnyonnyodde ebisolo bakiriza bazza n'akakiiko nabo obuzza abakakiiko sina buzibu bwonna ku kyalo kuno kola emirimu gy'abandi musajja mulamba okufu. Oba oyinamu engeri gye watezeeyo okulaba nga oteekawo embeera etiisatiisa? Tewali mbeera yonna gye bataddewo etiisatiisa era bo benyini badde bagambye nti mugireke nja kujja tubeeko omukolo gwe tukola ejja kutereera naye olw'embeera eyabaddewo tebasobodde kungumiikiriza nagenza okukomawo mu kisolo ekyo bakireese wano era nayogedde nabo ne mbategeeza nti kisolo nja kukwata ssente zammwe nja zibaddiza era ku lunaku lw'essaala nenkakasa n'abakakiiko bajja kubeera mukwata ssente zammwe nzibawo. Mu mbeera eno tebayinza okubeerawo embeera ero okubagamba obbawa ssente ate era ssente z'obawadde ne zibafuukira ekizibu? Tewaliwo obuzibu bwonna bwenkola era ne bwoba obuzibu abakakiiko nziza kola emirimu gy'abantu nga birambula okufu era nze omwayemba ku bantu abafunye obuzibu bw'okubbibwa mu mbeera ate zisobola kwejjira mu nsonga eyo ng'ate nze nyamba bazikuuma bazimu mu mbeera efaanagana bwetyo.